for everyone, but also provide products that we can sell. Even people who are manufacturing or people of value addition, they will be able to get the products at affordable price and then produce products that we can sell all over Africa. The world is in trouble. The climate change, the nations are in trouble. This is our opportunity to move in the curve and create what we need to create. Ebbeeyi okuleeta omutindo babeere nga beewolera ku ssente wakati w'ebitundu 5 ku buli 100 n'okutuuka oba 9 ku buli 10 oba 8 oba 7. wateekwa okubeerawo ssente ez'abalimi nga zo si za bukwakkulizo. Abantu bamaze okulaba nti basobola okulima babawe ssente bagende balime, kubanga ebyokulima n'okulunda bye bijja okuwa ebyokukola abantu baffe bonna banasoma ne basaasoma. Kakati abalunzi bangi nnyo abasoma ebyobulunzi ng'ente, ba veterinary, abasawo b'ebisolo, abantu tebalina mirimu kubanga abantu tebasobola kubasasula. Ojja kwesanga nandibadde mbasasula ku faamu yange neneewola ssente nembaleeta nennyongeza ente entuufu ezimpa amata, ezikama amata, nengula ebitambuza amata, naye ku katundu 12 n'akatundu tosobola kwewola ssente ezo n'ozizaayo okujjako nga waliwo ekibaddewo. So kyenva nkubidde gavumenti etunuulire mu ssente ezigenda okuba nga ziweebwa abalimi nga zibaweebwa okusobola okukola omulimu ogwo, kubanga ebyokulima n'okulunda bye biwa omulimu buli muntu yenna mu Uganda. Ato kijja kwanguya ebimera bino bye tubirimira ku ssente entono, n'abaana bagenda obyongerako value bajja kusobola okubireeta. Kati kasooli waffe tumutunda mu mpeke so nga tusobola omukola mu cornflakes, abaana baffe ne bamulya ku masomero ne bamulya awaka, omuntu n'atagenda mu lubuto ng'enjala emuluma. Kati abantu basalawo kulya katogo, kulya bikomando ku makya, ekitali kituufu. Omuntu yandibadde alya emmere erimu amata nga cornflakes n'asobola okugenda ku ssomero, obwongo nga bulina bukyategeera, naye abantu bebakatulo nga bamaze okulya emmere. So n'olwensonga eyo nze ndowooza gavumenti eteeke essira esooke esse ssente ez'okwewola eziteere ddala wansi ddala, tweyambe tuve mu bunnya. Bwe tulitereera awo balyongeza, naye kati omwaka guno essente zikke wansi ezo ez'okulima. Ekirala tulina okusaba ennyo n'okulwanyisa obutujju, obutemu n'embeera endala zonna tuba tulina ozirwanyisa abantu baffe basobole okubeera abalamu. Fe wano we tuli tetwandibaddewo leero, naye abatujju batuleetera bomu wano, si kutiisa butiisa, bomu twagiraba era yali wano, bagireeta be bagitulisa yakankanya n'ekkanisa. So n'olwensonga eyo twagala kwebaza Katonda olw'obukuumi, naye obutujju bususse. So tulina okulwanyisa okuggwerawo ddala. Enguzi nayo tulina ogirwanyisa. Engeri gye tugenda ogirwanyisa, tubeeko olunaku n'essaawa, ekiseera n'ekitundu, we tugamba nti olwaleero kati tusazeewo buli abadde corruption aleke ebibi bye abireke. Okuva leero ku lunaku lwa leero anaakwatibwa nga akola corruption tewali masi, teri kusaasira. Buli muntu akitegeere nti olunyiriri lumaze okusalibwa, kubanga ebintu gavumenti ebitadde mu kifo ekyokulabirako. Anti-corruption unit president's office weeri ekulemberwa abantu ab'amaanyi, abantu abeesimbu, abasirikale betumanyi titebali mu nguzi. IGG office weeri, amakooti weegali. Ekiremye kiki?
omuntu yenna ayagala okukyusa obulamu bwe obaako ekiseera obudde n'essaawa lwogamba nti olwaleero kino kikomye, ekyo bwe tunakikola enguzi ejja kuggwa mu Uganda.